Essula ey'ekkumi ekitabo kyaffe amaka g'Abawansolo essula ey'ekkumi. Emyaka gyeyongera okwetooloola, abakaddiwa ne bakaddiwa, abafa ne bafa, Miriyeri, Bwambale, Jesse, Pinto, abo bonna baali baafuuka dda embuyaga ezaali zikaza engoye, ne Jones naye bw'atyo. Abo bonna basinobboolo babbokisa waali tewakyali abajjukira. Kirova yali ayimbadde n'amaaso nga babula kumukululira ku kaliba. Mpozzi Benya ye yekka ye yali takyuse nnyo, naye Bawansolo bali abaali baakazaalibwa nga bakubanga misu naye nga si bangi ku bo abaali bakyajjukira eby'okwefuga, kubanga bajjajjaabwe baba banyumizanga binyumize nga basitamye ku kyoto. Ennimiro yali etandise okubasasulira ddala. Baali bagyongeddeko emisiri 2 miramba gye baali baguze ku ppiri. N'ekyuma kyali kyaggwa era nga kyatandika dda okukola newankubadde nga kyali tekikola masannyalaze, naye kyali kissa eŋŋaano, omuwemba ne kasooli. Era baali bazimba ate ekyuma ekyokubiri, ekyo nno kye kyali eky'okukola amasannyalaze, naye nga Napoleon yabalabulirawo nti obulamu obw'okwejalabya mbu masannyalaze simanya biki, si kyekikulu. Essanyu lya Wansolo yenna gy'afa yenkana kukozesa maanyi ge. Wadde ennimiro yali ebasasula bulungi, naye Bawansolo baali beeryankuta, mpozi okuggyako Bawambizzi ne Bawambwa. Ate nno mwanange, Bawambizzi ne Bawambwa baali bafuuse lulindi. Skwira yalabanga Bawansolo baagala okunyoola ensingo n'abagamba nti, naye mmwe temulaba bwe muli bannamukisa okuba ne Bawambizzi bano bonna? Mwe temulaba nga muli baamukisa ababakolera enteekateeka ennungi ziti? Bawambizzi ebiseera byabwe baabimalanga mu fayiro kusoma alipoota, manya bino simanya, mmanyi bino temubitegeera era temubitegeererako ddala, era nze sibanenya. Bo basajja battu Bawansolo abalala baalinga bwe baali edda, baasiibanga njala, baagwangawo magalabanjo mu bisubi, amazzi ag'okunywa nga bagasanga mu bidiba nga bakola okuva ku nkya okutuusa eggulo. Abamu ku bakulu baate oluusi baagendanga ne bajulirira Jones, era ye Benya eyali abasinga okujjukira ebintu obulungi yabagambanga nti bannange ebintu bwe byali bwe biriba era bwe biriba ebintu bwe byali bwe biriba bwe biri era bwe biriba emirembe n'emirembe. Mbwera eryo lyalabikanga lye lyali etteeka ekkulu mu nsi omwo. Wabula nga bakola n'omwoyo gumu, amaka gaabwe ge gokka mu nsi y'ebulondoganyi. Mu nsi y'ebulondoganyi yonna agaali gaddukanyizibwa Bawansolo era baagenyumirizangamu nnyo anti naawe olugero olw'Ekiganda olumanyi olugamba nti olundanga entono naye nga zannyo. Era buli lwe baalabanga bendera yaabwe nga yeewuuba oba okuwulira ng'omuzinga guvuga, essanyu ne lijjula okubaabya. Awo we baatandikiranga n'okwejjukanya ku ntandikwa y'amaka gaabwe, era ne baddamu n'essuubi nti bwe kataligirya era luliba lumu, ekirooto kya jjajjaabwe Meeja ne kituukirira. Munnange baamugamba dda nti asuubira akira aloota, era bwe baabugaananga essanyu bwe batyo nga batandika okumuumuunya oluyimba lwabwe, anti omanyi baali baalubagaana dda. Baalumuumuunyizanga omwo kimugunyu, era ekyasinganga okubaleeta essanyu kwe kumanya nti bo tebaalinga Bawansolo bali abalala abakyafugibwa bakama baabwe, nga bo balina amaka gaabwe gano, tewali Wansolo afuga munne. Lwali olwo Skwira n'alagira Bawandiga kumuwerekerako. Bakazi battu Bawandiga ate baalina obugaaniro wa eyo nno gye baamuwerekera baazingirayo ddala wiiki emu n'ambirira. Ye Skwira yabalekangayo buli kawungeezi n'akomawo eka. Bawansolo abalala bwe baababuuzanga gy'alese Bawandiga ko ye nti
balina akayimba akapya ke bayiga. Bali bulungi temubafaako. Wiiki ng'ewedde Bawandiga baakomawo, naye akawungeezi ako ekitalo ekitalabwanga ne kigwa mu maka g'abooluganda bano Bawansolo. Kirova ye yasooka okukiraba n'akololamuko ng'alinga atemya ku banne. Bawansolo bwe baakebuka ne balaba ejjano. Skwira yali yeekolobozze ng'atambuza amagulu abiri ag'emabega ng'omuntu. Weewaawo yali atagalatagalamu naye maama nnyabo nga si ye Skwira oli banne gwe baali bamanyi. Yagiranga n'ayimiriramu bw'ati n'ayuugayuugamu n'atengeetera n'alyoka akumba olukumba nga ow'amagulu abiri tajja. Bawansolo baali bakyalozooledde nnyini balaba Skwira bw'atagala. Bagenda okulaba ng'ekkubo lifumbekeddemu eggana ly'abawambizi bonna. Bawambizi abanene, abato, abakulu, abanene, abatono. Leero nkugambye bawambizi bonna baavaayo nga bakumba ku magulu abiri. Abamu ne batambula nga babeteggera era nga bakumba nga bawenyeramu katono, naye ng'okutwalira awamu nga gy'obeera nti baazaalibwa batambuza amagulu abiri ago. Nga bonna bayiseewo, Bawambwa ne bajja nga baboggola nnyo n'okuvuuma. Kyokka bo batambulanga bulijjo bwe baali batambula. Bawansolo baba bakyewuunya gye baakuba amaaso nga kabwejungira Napoleon yajja agooma ng'akumbisa Ssimbo. Eno nga bw'awuuba emboobo ye gye yali akutte mu mukono gwe ogwa ddyo. Bwe yatuuka awaali Bawansolo n'ayimiriramu katono n'abasuuliza eriiso. Bawansolo bonna baali basirise becce. Olukoloddoli lw'olunyiriri lw'abawambizi lwali lukwata eno ne gye nnava, bonna nga batambula ng'abantu. Nga wayiseewo ekiseera kinene ddala, Bawansolo ne beevaamu wadde tekyali kya bulijjo, ne babuuze kiki ate ogubadde, naye baba bagenda okwekamwanako. Bawandiga ne babejjagala oluyimba lwabwe olupya. Magulu abiri tasingwa magulu ana, mbu magulu abiri tasingwa magulu ana, magulu abiri tasingwa magulu ana. Sebo baakolobeza ddala oluyimba okumala akaseera. Ye bagenda okumala oluyimba nga bawambizi bali awo nga beddiddeyo dda mu nju yaabwe. Ate olwo Bawansolo bandiyombya na bbanga. Kirova kye yakola kwe kuyita Benya ne bagenda beetegerereza ddala etteeka kye lyali ligamba mu buwandiike, kubanga yalinga ajjukira nti okuva ku ntandikwa y'okwefuga kwabwe Bawansolo baali balifudde etteeka okukyayira ddala ekintu kyonna ekitambuza amagulu abiri. Naye oba lyali awo Ssebuusi bwe batuuka ku lubaawo okwali amateeka, Kirova n'agamba munne nti, bannange, simanyi sikyalabira ddala, weewaawo ne mu buvubuka ebyokusoma byambuuka, naye nga ninga alaba nti ebintu ebiri ku lubaawo birala. Ng'emateeka gaffe ag'eddagano nsomeramu mwanange ndabe. Benya yagenda okusoma nga mu kifo ky'amateeka 7 waliwo limu ate nga ppya lyali ligamba nti Bawansolo bonna benkana naye obusajja busiŋŋana. Bawansolo bonna benkana naye obusajja busiŋŋana. Ye ate nga bamaze okulaba eryo etteeka eryo baali bakyalinawo kiki ekirala. Enkeera bagenda okulaba nga bawambizi bonna bakutte embooko bazze okukozesa Bawansolo bannaabwe. Tebaakoma awo, bawambizi bagenda okuwulira bano Bawansolo bagenda okuwulira nti bawambizi beeguliddeyo leediyo beeyigiriza n'amasimu. Baali balagiriza n'empapula z'amawulire basomengako buli nkya. Tebaakoma awo, ne bajjayo n'engoye zonna ezaali eza Jones ne batandika okwambala.
Napoleon yeenaanikira ddala mu kkooti ya Jones enzirugavu kagongolo n'ateekako n'esseruwale n'empanka n'engatto ate omu ku bakazi be kabiite we n'eyiwako boodingi eyali eya mugole waabwe leero ne gubula asala. Olwali olwo Bawansolo baba bali eyo mu nnimiro bagenda okulaba nga balaba abaana b'abantu balambula ennimiro yaabwe n'amaka gaabwe gonna. Bawansolo ne beeraliikirira nnyo ekiro ekyo era mu nnyumba bawambizi baasula baligita boogerera waggulu baseka. Bawansolo baalwa ddaaki ne bagamba nti katulingizeeyo ko tulabe. Bye baalaba mukama wange nga tebitendekwa. Baalaba emmeeza empanvu, erudda w'emmeeza waali watuddeyo embizzi 6 n'oludda olulala ng'etuddeyo abaana b'abantu 6. Kabwejungira Napoleon nga ye yatudde ku gwe wandiise omutwe gw'emmeeza. Bawambizi n'abaana b'abantu baali banywa ku mpaawo emu, ng'omu bw'agimala n'agikwasa munne okwetooloola emmeeza. Mu kaseera kano mwami Piri ye yagirina, wabula yali tannaginywako n'ayagala banne abasimbeyo obugambo. Yatandika n'okubategeeza nga bwabuganya essanyu era ne banne bonna bwe baali. Okutuuka mu kaseera ako era akaseera akalaga nti okutyaŋŋana obuteesigaŋŋana wakati w'Abawansolo n'abaana b'abantu byali biweddewo. Mbwedda abaana b'abantu weewaawo si kugamba nti ye oba banne abaali batudde ku mmeeza awo, naye abaana b'abantu abamu baanyoomoolanga Bawansolo emirundi mingi mbu nga waliwo n'obubonero obw'enkukunala obulagira ddala obutategeeragana wakati waabwe. Baliraana ba Bawansolo nga tebamaze na kufumiintiriza nako, bo bakitwalanga butwazi nti Bawansolo bano bayinza okujeemesa ensolo zaabwe, so nga ebyo byali byapa. Mbu olunaku olwo baali bazibuse nnyo amaaso bwe balambudde emirimu gy'Abawansolo, kubanga ye yali akirabye nti teriiyo maka galimu mpisa nga maka g'Abawansolo. Kwe kuleeta ekyokulabirako eky'Abawansolo be baali basanze mu nnimiro nga bakola obuteebalira. Bawansolo bonna baalabika nti emmere baali balya mpime, so nga mu kukola tebamanyiiyo bannaabwe, nti era waliwo n'ebintu ebirala nfaafa bye baali bayize era nabo bye baali bagenda okutandika ewaabwe. Yamaliriza ng'ayongera okubakalaatira ekintu ekikulu kimu, tewali nsonga ebattiŋŋanya. Bonna balina ebigendererwa bye bimu. Ekintu ekiyitibwa mupakasi, babe Bawansolo babe baana b'abantu, kye kimu wonna. Ng'amaliriza buli omu yamusaba ayimuke akwate empaawo ye yeekamirire ng'ayagaliza amaka g'Abawansolo obulamu obulungi. Engalo, enseko, Bawambizi abataamatira kukuba mu ngalo baatandika okusambagala nga basiriikiridde nnyinimu, naye yayagala okubasuulayo obugambo. Mukulu Napoleon yatandika bw'ati: bannange nange ndi musanyufu nnyo nga munnaffe bw'agambye okulaba nti tutuuse mu kaseera kano ak'okutegeeragana, okusisinkana, okutuulako awamu nga tewali atya munne. Okumalira ddala ebbanga ddene wabaddewo abalabe abatatwagaliza mirembe nga bagenda batulumika ebigambo ebitaliiko mitwe na magulu, mbu twagala okujeemesa ensolo zammwe. Ebyo byonna bya bwereere. Ffe okuva gye buva ne gye bugenda twettanira ekintu kimu
kuba na miriraano mirungi. Amaka gano ge mulabye gaffe wamu tugalinako n'ebiwandiiko naye temugamba nti gaba Wansolo bonna, gaffe ffe bawambizi ffekka. Mu butuufu kambabuulireyo n'ekirala. Omanyi wali we twasookera nga tukyalina ebirowoozo eby'ekito, buli Wansolo ng'ayita munne Sseruganda. Kati ebyo byonna byonna twabijjawo. Waliwo n'ensonga endala. Edda twagendanga ne tukumba buli ssabbiiti mbu nga tujjukira olutalo lwaffe n'abaana b'abantu. Era twali tutaddewo n'akawanga k'embizzi mbu nga twayitanga jjajjaffe. Ebyo byonna byonna twabiwera. N'ekigere ky'ensolo n'ejjembe bye twali tutadde ku bendera yaffe ng'obubonero obulaga nti tuli bawansolo, ebyo byonna byonna twabijjawo. Kyokka wabula waliwo ekintu kimu ekinsiiye ku byonna Sseruganda Piri by'ayogedde. Buli lwabadde ayogera ng'agamba amaka gaffe agayita amaka g'abawansolo. Manyi nti kino kye ŋŋenda okubagamba mubadde temukimanyi, naye n'eryo erinnya twalikyusa dda. Twaddayo mu linnya lyaffe ekkadde. Bassebo nange kambasabe buli omu akwate endeku ye anywe ng'ayagaliza omujiini gwa mmena obulamu obulungi. Bwe nkugambanga nti bawansolo abaali wabweru nga balingiza nti balina kye baategeera mu bino byonna, bwe pponga ejjanga y'enkoko y'ensenke. Wabula Kirova yeetegereza ekintu kimu so nga ate kyamulema okutegeera. Yagenda okulaba ng'enfaanana y'embizzi etandika okukyuka. Zaali tezikyafaanana nga bwe zaafaanananga edda. Ye kyali kiki bannange? Amaaso ge gaali gayimbadde nandiki. Munnange bwe baamala okunywamu bawambizi n'abagenyi baabwe baddamu okukuba matatu, naye baali baakakubako katono ne batandika okukaayana. Bawansolo abaali ebweru era abaali batandise okuvaawo baakomawo ne balingiza. Okukaayana kwaviiramu ddala oluyombo kakuzzi. Abagenyi ne kakabakyaza bonna baayogereranga waggulu ate kumu ate nga boogera nnyo. Bawansolo baatunula enkaliriza, amaaso nga bwe bagajja ku bawambizi bwe bagazza ku muntu, ne bagajja ku muntu ne bagazza ku bawambizi, ate ne bagajja ku bawambizi ne bagazza ku muntu. Mwanange bagenda okulaba nga bawambizi bafaananira ddala ng'abaana b'abantu, ate nga n'abaana b'abantu nga nabo bafaananira ddala bawambizi bennyini, era okwetegereza nga tewali njawulo n'emu bweti.